Mukusabira abaana n'abazadde nga kukyagenda mu maaso ku Canaan Island, omusumba wa House of Prayer Ministries International Rosias Bujingo owabudde abakkiriza okwesiganga Mukama Katonda baleme okwesigama kutegeera kwabwe ng'abantu. Weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna, so teweesigamanga ku kutegeera kwo gwe. Mwatulenga mu makubo go gonna, kale anaalungamyanga olugendo lwo. Y'ensonga lwaki tuli mu maaso ga Mukama mu wiiki y'abaana okudda mu ssomero. Amasomero amalungi ge bawaana gye tutwala abaana tegateeka kubanga ge twesize, tuteekwa kwesiga Katonda. Agamba nti abazadde bangi basinga kwesiga amasomero amalungi na ssente ze balina ne beerabira nti Katonda y'asinga byonna era nga y'ensibuko y'amagezi. Amagezi kye kigambo ekisinga obukulu. Kale funa amagezi, weewaawo funa okutegeera ne byonna bye wafunanga. Bayibuli teyekontradictinga. Obwesige bwo buteeke mu Katonda ojja kumalako. Obwesige bwo buteeke mu Katonda ojja kuwangula. Obwesige bwo buteeke mu Katonda agenda kuswaza abalabe bo n'abaana bo. Abalabe bo abagamba abaana bo tibana kye balibeera, gwe weesige Katonda. Na buli lunaku mwatulenga mu makubo go. Abasabye okwatulanga Katonda buli kiseera n'abaana baabwe nga bamaze okuddayo ku masomero basigalenga babasabira. Abaana nga tumaze obbasindika mu masomero era buli lunaku tubaatula mu maaso ga Mukama, nitumugamba Mukama beesasuze nabo bonna bali mu bisulo bakuume. Nga ngenda kwebaka nteeka obba mukwasa Mukama bakuume gye bali. Bwe weesiga Mukama waliwo confidence ebeera mu bulamu bwo nti newankubadde nga sisuze nabo basuze bulungi kubanga Katonda abalabirira. Basaba ne bannyabo okusaba si kintu kya kusaaga era si kintu kya muzannyo, era n'okukuŋŋaana si kintu kya kusaaga era si kintu kya muzannyo. Mukuŋŋaana olunyiriri wabadde omanyi lwennyini lwobadde weesomera bulijjo n'olufunamu version endala nga lujjudde amafuta nga lujjudde amaanyi. Abakubiriza obutesiga bya bugagga byabwe kuba ebyobugagga sige magezi nga bangi abazadde abasomesezza abaana baabwe mu masomero ag'ebbeeyi naye ng'amagezi ne gabula. Teweesiga ssente zo. Abantu balina ssente naye abaana banywedde enjaga. Abantu balina ssente naye abaana tebakwata. Babatutte mu masomero ne babateekako ne bakooki ab'amaanyi ennyo naye tebiyingira. Meaning ssente teyeesigibwa, eyeesigibwa ye Katonda. Abantu bagenze mu masomero amalungi, ebifo babiguze bukadde na bukadde. Fe abamu abali wano n'abali ku leediyo tuli bannamukisa nti omwana akoze ekifo kifunye nga tokiguze. Naye ekyo tekikweyibaza. Weesige Katonda, omwana ayongere okuba nga ali mikono gya Katonda. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba otegere kye ŋŋamba. Agamba nti buli wobeera n'okukkiriza ne weesiga Katonda buli kyolowooza nti tekisoboka kiba kisoboka mu maaso ga Katonda kuba yeesize Mukama Katonda taviiramu awo. Nyina gye natadde omwana wange omu ku baana bange olw'okukkiriza. Natuuka ne nsaba ekifo yakoze P7 bulungi. Ne twali garanti nti ekifo n'okifuna. Ne nsitukiramu ne ŋŋenda ne ndaba abakulu b'essomero. Ne baŋŋamba nti tulekere essimu kubanga abaana bangi nnyo tujja kulaba oba oli awo anaabeera namukisa. Nze bwe navudde awo naga nti ke bansabye essimu bajja kunkubira bampe. Omanyi kye nakoze? Bwe navudde awo nagenze butereevu mu kusasula hositeero. Nze ne ŋŋamba Mukama eno ye point of contact, nsasudde hositeero kaninde essimu. Jo zabadde ziwera ssaawa nga 10 ng'akasimu k'omukulu era n'akakutte ne mugaa nti obadde ninda akasimu kano saamubuuza na bingi olwamugamba nti Mukama yeebazibwe ne mubuulira kye nakoze. Ne mugamba obadde ninda akasimu kano bwe navudde awo kasana waŋŋambye nkuwa essimu nze ne ngenda nsasula hositeero kansubire nti oŋŋamba nti omwana wange omuwadde. N'aŋŋamba jangu okime details. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi kubanga nze ennyiriri sizitwala nga za kusaaga. James chapter 2 verse 17 egamba nti faith without action
is dead. Tumwebase Godfrey, Salt TV, Omunyo.